nosanga omuwala ng'akuta iPhone 17 naye nga toyina mulimu, you know, obeera mu bbaala buli naku onywa myenge gya bbeeyi naye nga toyina mulimu. Enjala egenda kuluma ogambe bannange nsindikiraayo lanchi, nsindikiraayo ekyokulya, naye ng'olina 17 toyina na data, you know. Mwewuba ku buboda ne muddeno ne mudde iPhone eyo 17 bagitambuliza kaboda. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda, nange mwana muwalawo Asha. Nava Namatovu mwasibye mutya basebo ne bannyabo, mwebale tulaba, mwebale kutwagala okubaweereza tusinzira nno ku Silverback ekifo kiri kusaba Marodi gono munange eyeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa jangu oyitewo ku batunda pizza buy one get one olunaku lw'Emande n'olunaku lw'Olwokuna. Pooza n'emmotoka jangu bawagirewo bayina ebyokulya n'ebyokunywa, enkoko yaabwe wooma, pizza yaabwe wooma. Ngambe kindeke kyate nga munnayiga omukyala ow'omulembe omutebi oba ow'omulembe guno ayagala okulabika obulungi, yitako ku Navas Beauty wali eri Makinge bakoleko gwe omukyala olina kwanjula kuhingira mbaga byonna, birthday, baby shower, jangu basupportingeko bakunyirize. Bayina moto yaabwe egamba look good feel proud, kwegamba oyingira oli mulala ofuluma oli mulala, jangu obawagireko. Ate enzija ne tuwayawayamuuko ku mboozi ezitambula zetuwulidde zetulaba. Olunaku olwaleero nina sitole y'abaana bawala baba bato bange by the way, nabalabye baana bato, nabalabyeko ku TikTok nga kigambibwa mbu omu yasse munne, naye bw'owulira sitole yaabwe tekwatagana. Mulimu omusajja ate ono yabbye oli ssente, ate simanyi byabadde ba threesome. So abaana bawala mbawa kalowoozo ki? Bannange muyiga okukola, muyiga okwekolerera, muyiga okubeera nga temuyina mitima giyaayaana girulunkana. Wengatta sitole eno nti yabaddemu omusajja bamubbye akasente ke, my dear, tekikwetaagisa kubba, kikwetaagisa gogenda ku mulimu okole. Weewaawo oba olina abasajja abakuwa ssente oba abakuteekamu, kuŋŋaanya obusente obwo okole bizinesi. Banaye muve mu bintu by'okulera engalo you guys. Nosanga omuwala ng'akuta iPhone 17 naye nga toyina mulimu, you know, obeera mu bbaala buli naku onywa myenge gya bbeeyi naye nga toyina mulimu. Enjala egenda kuluma ogambe bannange nsindikiraayo lanchi, nsindikiraayo ekyokulya, naye ng'olina 17 toyina na data, you know. Mwewuba ku buboda ne muddeno ne mudde iPhone eyo 17 bagitambuliza kaboda, zino ze tulina otambuliza ku boda. Bannange tweggyemu emitima like egy'okubeeraawo nga mugamba ebitundu byammwe ebyekyama bye bibeeyimirira. Gwe omuwala n'obeera bikaddiwa bayiza we kambanyimizeeyo, ekitundu kyekyama kakisaba bakikulusanya nnyo kikaddiwa. Gwe ne bakulusanya Mande to Mande, abasajja ab'enjawulo buli naku olina mulala. Kugamba munjogere nnyangu abakazi ffenna tuli bamalaaya naye enneetunda y'ey'enjawulo. Togenze ku street naye weetundira ku ssimu yo. Obwamalaaya kati wano buli open. Luli edda tukuze tuwulira. By the way nganze n'aba nkuze mpulira ku Speak Hotel nawe wala we bagambanga baalabe beetundiranga. Nga ze tuwulira naye kati online saawa zino abaala beetundira ddala kyere. Oli amukubya n'angamba jangu oziggyemu nkuweeyo 10. N'ogenda katugeze olunaku ofunye abasajja nga 5 ng'abo. Bannange emibiri gyammwe temugiwadde ku kitiibwa, temukoowa. Bagenda batta wano twawulirako omuwala gwe battira ekyanja, tetumanyi kiki kyamutta, tetumanyi sitole naye teyagatta naye basajja. Era ogenda owulira omuvuyo ogwo gubaamu abasajja, tetuganye kwagala kubaawo, tetuganye kudeetinga kubaawo, naye bane mufune ku bantu obeere n'omuntu omu, naye bino bye mukwatagana ono oli bannange otuuka ekiseera bonna ate n'obaluuzinga. Wuuyo ofudde kubeera nga temuli contented na mitima gyammwe, mwagala ebyamangu, mwagala obulamu obulungi, temusobola bumaintaininga, temubusobola. Kugamba n'ogamba bannange oba tuli kuki? Kati tuba tuli awo ne Godfather n'atuyingirira. Godfather ani yakunyiza taata? Ani yakunyiza tuyirire? Godfather okuba nnyo abakazi olimba. Ogamba abasajja tebawasa basingo maaza naye gwe gwazaala mwana eyasooka okyali naye si singo maaza tewamulekera mwana, simanyi nkisaze. Ne Godfather osusse okuba abakazi. Katusuubire nti bannyoka abasajja be bazaalamu abaana abaasooka be bakyalirabo. Bayide kansooke mba playingire nako nkomewo nnyombe bulungi. Godfather atuli bulala oba ani yamunyiiza, I don't know. Nini wa kitalo nga bwe ndowooza
Nsialera byabanene emirembe engalo naye okuwasa omukazi yeepangisiza oba yapangisaako bayize kankomaawo buli kyayogera kyenzira mu Godfather yaganya abasajja okuwasa abakazi abeepangisiza oba abapangisaako. Mukwano batujja mu buzigo ne batutwala. Ekyokubiri ndayira aga Katonda ali mugo ne bwe ndi muzuula nga wayise omwezi nti yali yeepangisiza mubirikoma bw'ali bamupangisiza siridda wuwe bw'ali banamuzimbira jagifulumya yange omukazi yeepangisiza asigaza buli muzeegu gw'abadde apambana nagwegweru okwebeererawo najjako egi okwepangisa ogwa orenti Godfather olimbyemu mukwano kubanga bwenkeera ku makya nga mbadde mukazi gwe omusajja wange n'anzyamu n'antwala mba nkyuka emize egimu n'engireka. Ekyo olimbyemu mukwano neogwemmere ezo zifuuka seefingi naye ebisigadde bye babisigaza alaamu alamayi mungu nenabbi sekikola. Anyway, waliwo n'akalala wano. Abakazi be mukolerera okusanyusa ani yabanyiiza buli muvubuka zemwana njagala akole sobola osanyusa mukazi wange zemwana ze mukazi we kasita asanyuka ani yanyiiza abakazi abo Bananga ani yanyiiza Godfather tumuliirire. Godfather asusa okuba abakazi bino byonna byoyogera naawe oyina tugeze simanyi oba oyina abaana ab'obuwala simanyi oba bannyoko abamu nabo basinga omumaaza. Ekyo tetukimanyiiko tetukinaako bukakafu naye katusuubire gwe tozaala bawala katusuubire naawe bannyoko tebalifuuka basinga omumaaza oba abaana bo. Bane omukazi okeera ku makya ofuuka singa omumaaza mbeera yebeeganye. Katwalabyeko omukyalo omu by the way omusajja yamutemyetemye ffe twagamba wano nti bannange wekiba kiganye vaawo tolinda muntu kutematema. Olaba relationship eganye obufumbo buganye mwawukane you guys nga temunaba kwetema. Godfather owagira abasajja kwegamba tubeeremu oba obulumi mbeera wantu wesiina mirembe. Abantu basiba beetema basiba betta because oli yakoowa munne nga munne ate amulemezzaamu lwaki oba tomuviira. Abantu basiba batta abantu tulemerewo batanjagala obufumbo buba buganye vaayo nga tebannakutema. Relationship weba eganye mukwa naawe era oba ogiraba n'ogamba kiganye lwaki mukaka lwaki tukaka embeera kyokka mwe temutunuulidde bulamu bw'abantu. Nze bannange mu byonna byonna nsooka tunuulira kifa ku bulamu bwange nendaba ebirala naye ekyobulamu kyekisookerwako ewange ku mmeeza. Temwagala bawase basinga omumaaza ani agenda obawasa? Basajja bangi muleseewo abakazi mubalekedde abaana afunye omuntu amutwate mumuvumirira mbw abakazi be mwagala okusanyusa ani yabanyiiza. Can you imagine Godfather gwe omusajja omukulu wenna nova noogera ekigambo ekyo omuntu afunye omuntu wamusanyusa mbw ate bano bemusanyusa ani yabanyiiza. Ogezaako teeka ki mu basajja baffe? Kyekituufu kyembuuza ogezaako kukunga ki oba kuteekawo kintu kyekyo? Katusabe abasajja abategeera tebagenda biwuliza ebya Godfather kuba byayogera tumanyi bamufumbo basimufumbo. Buli ssaawa akuba abakazi basinga omumaaza abeepangisizaako omukazi simanyi akola atya abasaba ssente. Tusabe baani? Basajja baffe balina otuwa. Woba olina mukazi olwaki tumuwa ssente oba olinda mulala amuwe? Ondabe nga nyiridde enviiri oŋŋambe mbu bebi ng'onyimenyogo wazimpadde. Mutugyeko olugezigezi Godfather tugyeko olugezigezi lwo. Lema kukola kakundi koonoona basajja baffe. Eriyo abasajja nga bamanyi omukazi by the way ayina nakuweebwa. Lwakuba omulembe gwakyuka nti abakazi tulina okukola naye still ne wooba okola bbawe alina okuwa. Si nti wooba okola tolina kulabirwa nno. Naye gwe n'ogungawo tuwasa singa omumaaza tuwasa omukazi yapangisa. Bannange ku myaka gye tuliko tubeere still tusigale ewaffe. Nze mukwano ngenda va mukazi gofumbirwa. Omusajja anzija muzigo bwanyiiza nga nkaddamu. Wanyiiza nga nkoma mukazigo kange. Bane muleme kuteeka mu basajja bintu birera abasajja abategeera tubasaba temuwuliriza Godfather oyo butwa alina kyayagala okukola. Wowe bagamba ebiwoma bigwa bwetsono bwe tubeera ku life experience Uganda. Nange mwana mwala wa Asha naava Namatovu munnange naali ku kamera atunda bya mu buliri ayina mattress ennungi
ayina pillows ennungi, ayina amasuuka amalungi gali aga cotton agaalagirwa. Ate oba oyagala ka delivery ajja kutereereza ekisenge era osobola okuba nga omunoonyako ku TikTok ye eriko Prince Liam Official, munoonyeeko era enamba z'essimu oba ozisangayo awo ku bbayo, kwegamba oba ofunye ekintu ekituufu bagamba sula bulungi obulamu bukunyumire kuba okusula obulungi era olaba omuntu nganze naava n'ondaba n'oŋŋamba ya naava asula bulungi. Bwetyo bwe tubeera ku Life Experience Uganda, mubeere bulungi. I sign out.